Tweyongerayo ng'erimu ku malwaliro ga gavumenti mu Kampala, eddwaliro lya KCCA Enaggulu lidduukiriddwa n'eddagala erijjanjaba omusujja nga lino liweereddwayo gavumenti ya China. Eddwaliro lyerimu lyazimbibwa eggwanga lya China emyaka 4 emabega. Gabweri enkola y'abamusigansimbi okuwa obuyambi eri amawanga agakyakulaakulana nga Uganda. Mwana wattu si bwe gubadde ku ddwaliro lya Uganda China Friendship Enaggulu. Anti gavumenti ya China ewadde abalwadde mu ddwaliro lino eddagala ly'ebitundu. Bokisi ezisinga omubadde mulina okubeeramu eddagala zirabiddwako nga nkalu ng'entono ze zibaddemu eddagala. Eddagala lino okusingira ddala libadde lyakuwonya omusujja gw'ensiri ng'era dokita akulira eddwaliro lino Dr. Chebambe Peterson ategeezezza nti eddagala lino libalirwamu ensimbi za China emitwalo 3. Batuwadde ebiva ebiri balirwamu okubalawo emitwalo 3 eja yuan sente ze China mu dollars emitwalo nga 5. Tusuubira nti zijja kutuyambako eddagala eryo n'ebyuma bijja kutuyambako okwongera okujjanjaba abantu baffe era okubawa obujjanjabi obumatiza. Bino birabiddwa ku mukolo ogubadde gutegekeddwa eddwaliro lino gw'okufuna eddagala kubadde kukulembeddwamu kaminsona w'amalwaliro mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Amandwa Grace Nantale Kakooza. Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.